الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد atenderezebwa Allah nyini matendo tumusaba Allah asookusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'eddiini eno ey'obusiraamu eyatuleetera ekyengera kino ekinene ekyayakiirira ensi eno min masharikiha wa magharibiha ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Tusabe nnyo Allah atunywereze ala hadha ddiini alhanif, atunywereze nnyo Allah ku ddiini eno ey'ekitiibwa, era atutte Allah nga tuli basiraamu abaddala bagenda okusiima mu maaso ge. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola emirimu emirungi eginaatusembeza eri ye, era twewale ebyo byonna ebitusembeza mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah kikulu era kyekyagalibwa eri buli musiraamu yenna, era nga okugondera Allah mwe muli okuwona ebizibu by'edduniya eno n'ebizibu bya akhira. Oba omulembe kwe tuli mulembe muzibu nnyo, gulimu ebikemo bingi, weetaaga obeere mwegendereza nnyo okuuma eddiini yo, obeere mwegendereza nnyo otuuke eri Allah ng'otuuseeyo n'obusiraamu, kubanga ekiseera mwe tuli kiseera kijjuddemu ebikemo, ebikemo eby'emmaali, ebikemo eby'obukulembeze, ebikemo eby'abakyala, ebikemo eby'abaana. Tulina nnyo kusaba nnyo Allah mu mulembe guno okuwona ebikemo ebitwolekedde. Abantu bangi tebakyalimu arrahma, busaasizi eri ebitonde, hatta alwalid ala waladihi, ne tutuuka ne kussanga omuzadde takyalina kisa eri baana be, abaleka awo n'atambula ttayo, n'abaleka mu mikono emikyamu, agenze kunoonya maali, n'atabaamu busaasizi okutokyalinga abaana ekisusse, naye ng'era kivudde ku bazadde butabaamu na kisa. Waliwo omusajja omu yanyumiriza ekyafaayo, ne neewuunya obusaasizi obuvudde mu mitima gy'abantu. Omuzadde yagula emmotoka, motoka ye nga mpya ng'agyagala akamotoka, ndowooza Spacio. Omwana we omulenzi myaka 9, nga womanyi abaana, n'aleeta omusumaali n'agikolobola bw'ati. Omuzadde n'avaako mu busungu obw'ekika ekya waggulu, n'akwata omusumaali ogwo gwennyini n'aguyisa ku mwana ku mukono bw'ati, naye n'amukolobola. Mukono ne gutana, baabo paka mulago, omwana n'afuna kansa. Ne bamugamba nti solution eri emu, kugutemako. Naye baali batemako omukono gw'omwana, omwana yagamba taata we nti daddy I'm sorry, naye nsaba onziriza omukono gwange, njagala omukono gwange. Kati mutunule arrahma,
kaifa naza Allahu arrahma, engeri Allah gye yajjamu okusaasira mu mitima gy'abazadde eri abaana. Olwaleero tunuulira okusaasira okwava mu bantu abatutwala abakulembeze. Olwaleero abantu okusaasira kubaweddemu mu mitima. Osanga omuzadde ng'atulugunya omwana ebyaddala tokya, n'otuuka n'okulowooza oba si yamuzaala naye nga yamuzaala. Bazadde bameka bali saawa abaana tayo n'atambula n'atayagala kumanya, ate we bamala okukula ne bafuuka ab'obuvunaanyizibwa, ate omuzadde n'ayagala atandika okuwa ebiki ebiragiro. Onoowa otya ebiragiro omwana akuwulire nga tewamubeererawo mu bulamu bwe? N'olw'ensonga eyo tubeere n'ekisa, omulembe guno gujjuddemu ebikemo biki bingi. Temulekulira baana bammwe, temwejjaako baana bammwe mubeere nabo mu mbeera ey'obuzibu, mu bwavu osigale n'abaana bo. Mu bwavu nywerezaamu omukyala wo. Mu bwavu omukyala todduka ku mwami wo ng'omuddukako lwa bwavu n'omuleka awo ttayo. Naye osanga abantu bangi omuzadde n'alekawo abaana lwa bwavu. Musajja n'adduka ku mukyala lwa bwavu n'amuleka awo, tamuwa kyakulya, taweerera baana be, tafaayo. Omukyala ne yeeteeka mu jjulube, sajja n'amuleka awo mukooye lwa bwavu. Mbeera abantu abagumiikiriza bannammwe mu kiseera eky'obuzibu. Teriyo mbeera ya luki ya lubeerera, embeera yonna ekoma. Kullu ma lahu bidaaya lahu nihaaya, buli ekibeera n'entandikwa kibeera n'enkomerero. Ebizibu by'ensi si y'enkomerero y'ensi yo. Beera mugumiikiriza. Sajja bangi abadduka ku bakyalo olw'okuba obwavu buzzi, n'addukira ddala n'oludduka n'ababulookinga abantu be n'ebifaanaganako bwe bityo. Fayida yange ey'okubiri kubajjukiza nti yawmu ashura tuli mwezi ogwa Muharram, shahrullahi al-Muharram. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiibirangamu ennaku, wabula teyasiibanga gwonna, naye mulimu olunaku olwa Ashura. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ahtasibu ala Allah an yukaffira sana allati kabla. Omuntu bw'alusiiba imanan wa ihtisaaba, nga ddala anoonya empeera eri Allah, Allah amusonyiwa amazambi ga mwaka mulambo guli mu maaso. Olunaku lwa Ashura lwe lunaku Allah lwe yataasa Nabbi Musa ne Bani Israil ala aduwihim, ku mulabe waabwe, yali omulabe waabwe, omulabe wa tawhid, Firauna alayhi la'na. Nabbi Musa ne alusiiba ne Bani Israila shukran lillah, kwebaza Allah. Fasamahu nabi, Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'alusiiba era n'atukubiriza okulusiiba. N'agaa nti in ishtu la asumanna ttaasi, bwe nnaaba mpangadde omwaka ogujja nja kusiiba n'olw'omwenda. Ne kiraga nti ensiiba entuufu ddala esinga okubaamu empeera kwe kulisibirako olunaku oluki olulala. Imma yawman qabla, kulusiibirako olunaku olulusooka, au ba'dahu, oba oluli emaki n'osiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi, oba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu, oba okusiiba mmeka? 3. N'olw'ensonga eyo musiibe olunaku olwa Ashura, lulimu empeera nnene. Okwebaza Allah, okutaasa obusiraamu, okutaasa tawhid, obukaafu Allah,
n'abussa wansi. Musa alayhi salatu wassalam n'abeera nga yawangula. Olwali ennaku z'omwezi mmeka mu mbala y'Obusiraamu? Tuyingidde ekiro ekyokumeka? Kitegeeza ebula ennaku mmeka? 4. Tuyingire olunaku lwa Ashura. Saba Allah atuwa okubeera nga tulukola ki? Nga tulusiiba. Ekisemberayo ddala mu faayida y'olwaleero, tugende mu darusu yaffe. Kuuma nnyo okusirika okusinga okwogera. Teri yasirika ne yejjusa. Assukuutu matijara. Okusirika kwonna kya busuubuzi. Buli w'onoosirika ogenda kubeera mu busuubuzi obutalina loosi, obutalina khasaara. Si nti buli kintu kyonna olina okyogerako, si nti buli mukolo gwonna olina okugwogererako. W'onooyitiriza nnyo okwogera buli kiseera, ojja kukola nnyo ensobi, otuuke n'okuddibwamu abantu abatasaanira kuddamu ate nga basuula kitiibwa kyo. Tukuume nnyo okusirika okusinga okwogera, kubanga assukuutu matijara, okusirika kya busuubuzi. Era Imaamu Shaafi yatuuka n'okugamba wajadtu assukuuti matijara falazimtuhu. Nalabanga okusirika kyekyobusuubuzi n'enkyekwatako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomera ayogerenga birungi, aw liyasmutu, akole ki? Omuntu yalibadde nga ayogera inda almunasaha, ng'alina abantu banasaha bawa advice. Naye so si buli kiseera kwogera, si buli mukolo olina kwogera. Twekwate nnyo ku kusirika okusinga okukola ki? Okwogera. Okusirika ddagala, okusirika kya busuubuzi. Asirika awona, asirika awona bingi. Era nga mu bintu ebigenda okusinga okutusuula mu ki? Mu muliro. Ze nnimi zaffe ebigambo ebitukola ki? Abantu beeweebudde nnyo mu public lwa kwogera buli kintu kye bakoze ki? Kye basanze. Fi kulli sagirin wa kabir, ekinene ekitono, ekitamujaamu, ekitamusaanira. Twekwate nnyo ku kusirika okusinga okukola ki? Okwogera. Omulundi ogwayita twali twogera amateeka ag'Obusiraamu agafuga okukuuma ki? Emmaali. Makubo ki Obusiraamu ge bwayitamu okukuuma emmaali eky'obugagga? Ekisookera ddala, omuntu okunoonya essente ibaada mu makubo aga halaali afunamu empeera mu maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo mufeeyo nnyo okunoonya riziki, ate mmala okufuna riziki essente zikole ki? Tubeere nga tuzikuuma, twewala ebizikola ki? Ebizitwala. Abantu abasinga obungi naddala ku mulembe guno, naddala abavubuka generation eno eriwo, baagadde nnyo okufuuka bangalo bunani, baagadde nnyo ebyamangu, ne baagala nnyo abantu abalala bakolere. Tebulaba obasanga nga banoonya bakyala balina ssente, n'obasanga nga basindisa abakyala ku contracts ez'enjawulo babanoonyeze ssente. Naye yagamba attabi'i, omu ku baatukulembera abalongoofu, ayitibwa Ibn al-Musayyib, yaga nti la khaira, omuntu taliimu kalungi,
la yuridu jam'u almali min hillihi atayagala kunganya sente ngazijja makuba aga halal. Omuntu tasobola kubeera mu bulungi nga tayagala kunganya sente mu makubo Allah ge yateekawo aga halal. Sente kikulu eyunga oluganda, sente eyimirizaawo ibaada ez'enjawulo, sente ekuwuliza omuntu ataali kuwulidde. Ila khaira fi man la yuridu jam'u almali min hillihi. Teri yakulabamu kalungi era omuntu taliimu bulungi atayagala kunganya sente kuzikola mu makuba aga halal. Ate akalungi kanaavaawa? Oli n'abeera nga akeera bukeezi kuyiiya mu bantu, kukuba bantu luseke. La khaira fi man la yuridu jam'u almali min hillihi. Kimanye nti toliimu kalungi, ne mukyala wakulaba toliimu kalungi ebbanga ly'omala nga toyagala kunoonya sente mu makubo Allah ge yateekawo naddala aga halal. Kitegeeza omuntu alina okufaayo okunoonya sente, alina okufaayo okuyimirizaawo omulimu kagubeere mutono gutya. Tufeeyo mu kulaba nga tunoonya sente. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola ebitwala sente ebitakuuma sente, al israaf, okudiibuuda fil munasabaati, mu mikolo egy'essanyu n'emikolo egy'ennaku. Nabaga nti embaga eyali ewakataayi oli nga agenda kuwasa ku kyala, abantu abamu baali balowooza oba nyumya bibuuzibuuzi. Oli yasitula bakinyoozi wiiki nnamba nga basala kyalo nviiri na kukola bakyala nviiri agenda kuwasa, naye tebaamala kiseera ne baawukana. Naye omuntu w'ositulira emmotoka y'abakinyoozi ne saaluuni ekole ku kyalo, buli mukyala agenda okwetaba ku mukolo ng'ebula wiiki. Eyo embaga yali wakataayi wano, eziro bwe mugibuuze ababeere wakataayi. Buli muvubuka n'amuteekamu sente kumusala, buli mukyala gwatamanyi nno, so saaba famire bokka ekyalo bakusala enviiri, bakukola enviiri. Naye waayita emyaka emeka? Al israaf. Twewala okudiibuudira miki mu mikolo eminasabaati egy'ennaku n'egy'essanyu. Ntegerekisi kyetwayogera ekirala ekitakuuma sente, arriba, okulyaki riba, nga bwe twaga nti yamhaku llahu riba wa yurbi sadaqat. Emaali erimu riba Allah agisaanyaawo. Netugaba mu riba mwe muyingira betingi, kimaaru, zaala takuuma sente. Nabbi n'atuuka n'okwogera n'aga nti man laiba binnardi, riwaaya endala man laiba binnardashir, omuntu azannya zaala ebyo, kano kalya kano kafuna, fakaannama sabaga yadahu fi lahmi alkhinziri wa damihi, abanga addidde omukono gwe n'aguteeka mu nnyama y'embizi. Zaala tumwewale. Sanga abasiraamu esswala zibayitako bali mu kubetinga, ne bwoba obetinga mipiira. Kati zaala takuuma ki? Takuuma sente. Awo wetwakoma omulundi ogwayita. Olwaleero njagala kutandikira tahrimu sarika wa ikamatu lhaddi alayhi. Obusiraamu amakubo ge bwateekawo okukuuma sente, tahrimu sarika, bwaziiza okubba, wa ikamatu lhaddi alayhi, era ne buteekawo ekibonerezo ekiyimirirawo ku muntu ababbye, kukuuma sente z'abantu. Omuntu takkirizibwa kubba sente.
omutakkirizibwa kubba bintu bya banne. Kyovola abashariya yateekawo n'ekibonerezo omuntu okukutulwako omukono, naye ng'ekigendererwa ekirimu kukuuma ki? Kukuuma ssente. Nga Allah bw'atugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, as-saariku was-saariqa faqta'u aydiyahuma, kubanga omubbi azze emabega tasobola okuyingirira nga azze kubba n'akwera wenna. Abamu kati olwaleero babba n'akusalako n'agamba teekamu pini, n'akuteeka ku mudumu gw'emmundu oluusi ekiso n'agateekamu pini, sente zonna eziriko n'ozimuwa. Oba n'akuteega ku ATM n'agateekamu pini, akawunti n'agiyingiramu, zonna n'aziggyako. Omuntu omubbi azze emabega. Kyovola abashariya yateekawo haddi, ekibonerezo ky'omuntu akoze eki? Abbye. Nakaala min Allah, kibeere ekibonerezo okuva eri Allah ekituusibbwako eri omuntu oyo. As-saariku was-saariqa faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu nakaala min Allah, nga kyekibonerezo ekibasaanira ku ekyo kye bakoze. Kaabe musajja nga yabbye oba muki? Olwaleero n'abakyala babbira ddala. Naddala Allah okugezesa n'omukyala nga mubbi awaka n'akwera nga bw'oli wano mu ddalasa ogenda okuddayo nga wenna akweze, byonna bitisse. Mulimu abakyala nga babba abasajja buli kasente kateeka mu nsawo, weyeeyambula awo azibbamu naga tulina amajini mu nnyumba. Omukyala omubbi azze omuntu emabega. Allah batukingirize. Kyala ayimakula makula akwatakwata mu nsawo ya bba, osangayo n'abasajja era abalala abeemakulira mu nsawo z'abaki? Z'abakyala, nga n'omusajja mubbi abba omukyala we. Kale obubbi buzze emabega. Kyovola abashariya yateekawo al-haddi ala as-saariq was-saariqa, ekibonerezo punishment ey'omuntu abbye musajja oba mukyala, hifaadan ala al-maal, ng'obusiraamu okuteekawo ekyo kukuuma maali y'abantu ereme eggenda. walladhina yas'awna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaaf. Allah n'atuuka n'okwogera ku bantu abo bakuttaa'u ttariiq, abateega abantu maki? Mu makubo, n'amunyagako ensawo. An yuqattalu, n'amunyagako laptoopu, n'amunyagako essimu. Abo Allah yagamba an yuqattalu, battibwe, basaasaanya mu nsi obwononefu. Aw yusallabu, babalambe kaki? Musaalaba bwe bati, bateeke kalabba. Aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaaf, oba okusalibwako emikono n'amagulu. Aw yunfaw min al-ard, oba okugobebwa muki? Mu nsi olw'obutonoona society. Noza wiikisi bbiri emabega omukyala Katonda azirikira awo ekitebi, bamubbako millions 8 mu mmotoka, 80 millions. Naye nga kyajja kitya? Kirabika ndowooza omubbi yajja amulondoola okuva mu banka, era omubbi alina eggwiikirizo. Mukyala bambi apaakinga awo ekitebi, kyokka ate n'akola eky'obugayaavu obw'ekika ekyawaggulu. Sente ziri mu mmotoka, kati n'ava mu mmotoka ate n'alekamu ekisumuluzo. Kati omubbi yagira bugizi ati self, ono ali ku supermarket, ono n'agisimbula, sente n'azijjamu n'agipaakinga. Omukyala yayiziirana mu kkubo, kalonda emmoroka zimukube, ng'akuba enduula emmoroka omusajja agisimbudde, yateeka buteesi wali nga sente azijjeemu, n'adduka zonna million 8.
aleka ali azijja mu banka naye kubamu ekifaananyi bw'aba yajjayo looni, bw'abanga yajjayo looni eyo si khasara niwe ziba zize oba omuntu amutumye naye ate raba n'apaakinga n'alekamu ekiki simu z'emmoroka akyame wali ku dduuka. Kati obusiraamu okuziyiza obubbi n'abantu abafaanaganako bwe batyo aboonoona mu nsi, shariya abateekako haddi kutemebwako mikono. Oba kaadi omulamuzi w'obusiraamu alaba ekibagwanira ng'okuttibwa, okuteebwa kalabba oba okugobebwa mu kitundu mu society. Tahrimu sarika wa ikamatu lhaddi alaihi. Bannange mbeewaza nange neewaza omwoyo gwange n'okusabira ennyo abaana baffe obutabeera beemakuze babbi. Aye n'obubbi bujja bukula, omuntu atandikira kubba ku buntu obutonotono, oluusi emize gino giva mu masomero, mwana atandika okubba juisi, bisikwiti wa banne, ebintu ntu bw'amenye keesi. Abaana baffe mubateeke ennyo mu dduwa ate mubabuulirire nga mmwe abazadde. Bebo boosanga ng'eno agenza akula ng'okubba kimwanguyira, naye teriiyo maziga mu kizadde gajja kukaaba na nnaku gy'aliwulira nga bamukubidde akasimu nti omwana we ali wano bamwokya ebipiira abbye. Mumanyi ennaku bwe kiruma ekyo, kulengera omwana we nga bamutaddeko ebipiira bamwokya abbye, abbye sente, abbye essimu, abbye laptop. Kubanga bo bano abamukwatako abamenyi b'amaki abatajja kulinda mateeka mukola ki? Olunaagira nga bamwambaza kipiira ng'oli ayiwako mafuta, naye ng'olengera omwana we ateta ng'atetera mu muliro gwakubba. Tusabire nnyo abaana baffe be tuzadde, temugayaalirira zadde kulisabira. Omulembe gwe tuliko muzibu, gwegombesa abaana baffe buli kirungi kye bakola ki? Kye balaba. Ffe twakola tetulaba birungi. Nga ku kyalo alina TV wa lubatu, ng'alina kompyuta tasangika. Oba ntegerekise? Naye kati omulembe tutuuse omulembe nga buli kyonna ekiriwo kisika abaana baffe okukyegomba. Nosanga omwana omuwala si mufumbo, takola, akutte iPhone ya $6,000,000. Nosanga omuvubuka takola, talina mulimu, akutte essimu iPhone $7,000,000. Kati ebiriwo bisikiriza abaana okwegomba. Alaba muvubuka munne akutte essimu egula poloti Nakirebe, kyokka asula mu muzigo gwa $7,500. Kati ebiriwo bisikiriza abaana okwegomba. Wenkubiriza abazadde tusabire nnyo abaana baffe, tubateeke mu dduwa. Tova ku sujuudu nga tosabidde mwana, tova mu swala nga tosabidde mwana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin Allahumma rzuqni dhurriyatan tayyibah. Ekirala obutamala gawasaawasa mu famire zirimu mize mibi. Wegendereze noonyereza ku famire gy'owasa, gy'ogenda okuzaala abaana, gy'ogenda okufumbirwa. Akasaayi kalondola, bakujja b'omwana gy'owasiza bonna babbi, bali mu makomera, be babbi ku kyalo. Towasaayo mu famire ng'omanye erina emiki. Kasaayi kalondoola. Naawe omukyalo okwetegereza gy'ofumbirwa, ojja kuzaala musajja abaana basikire akasaayi, naye omwana we lwe bali kuyita nti bamwokyeza ebipiira, bamwokya ng'omulengera bamulanze kubba. Oluusi nga akazaako yakajja mbaki mu famire gye wamuwasa. Obuzibu bwe tulina Sheekh mukwano gwange Adamu pozigwane Idirisi tumala gawasa
wegomba bwegombi bulungi bwa mukyala n'okomaawo n'otafaayo kunoonyereza famire ye eri etya baganda be gyempasa bali bati akali n'omala okutwala omukyala omuzaddemu abaana n'olaba buli muki muze oguli mbaana ogenda okulondoola nga bakojja be 8 bonna baali babbi abamu bakyali luzira abamu babatta abamu babokya bipiira emize egyo tugyegendereze ensonga endala tahrimu akil amwali nnasi bilbatil sharia yateekawo amakubo agakuuma ssente neziiza okulya emaali y'abantu mu mbeera ey'obukuusa mu mbeera ey'obufere obusiraamu okugaana okulya emaali y'abantu mu mbeera ey'obukuusa ey'obufere kukuuma ssente wala taakulu amwalakum bilbatil temulya emaali yammwe mu mbeera ey'obukuusa abantu bali ku tv bali ku rediyo bafera abantu baleeseresa ebibiina biina ebijja ku bantu ssente baleesa ebibiina biina mbu bikulaakulanya abantu baleesa ebibiina biina mbu biwola abantu ssente wala taakulu amwala nnasi bilbatil allah yagamba temulya ssente z'abantu mu mbeera ey'obulimba ey'obufere ey'obukuusa ntegerekisi ate abantu abamu ne tuyambako ku bantu okutubba ssente oli n'atunda poloti ye ennyumba emiliyoni 8 n'azitwala ew'omusamize zibeeremu omukisa n'amulekera ekisawo omusamize n'amuga agenda ojja kudda wiiki ejja nga bajjajja basiimye agenda okudda ku lusozi gye yamusanga nga taliiwo n'olusozi si lulwe wabula yamuferera eyo bulina akwatise n'azitwalira pasita aziwa omuki kati okutunda ennyumba era pasita yamaze kujja ennyumba n'agiwa omukisa oba omusamize gwotwalidde ssente ekyo allah kyatugaana temulya ssente z'abantu mu mbeera ey'obukuusa musobole okukuuma emaali bantu bameka abaavuwadde sente ne zibagendako nga ziririddwa abantu babafera lwaleero obufere buli mu society bwegiriisa ku mitimbagano ekirala abasiraamu baleme nnyo okubabba waliwo bano abababbira kati mu islamic banking mwawule islamic banking ne salaamu bank salaamu banka ntongole eri wali waggulu ku CPS naye bano abeeyita ba islamic banking abakolera ku mikutu abantu bababbyeko ssente ate babasindikira katambi kange kenayogera nga nkubiriza abantu ogenda mu salaamu bank kale ate bo ne bakakwata ne bateekako nena babbya abantu obakubbira batya ku ssimu nti sindika zino tukolera wano bagamba bali nansana nze njogera ku salaamu bank mwawule salaamu bank n'abeeyita ba islamic banking banjawulo salaamu bank agenda mu banka yo ntongole eri waggulu awo naye bano abayita ba islamic banking ababatayiza ku mikutu abo bafere bwakugamba nti akola ssente mutuukeko olabe woofiisi gwosindika otya ssente ku ssimu ku muntu gwotalabangako n'omusindikira olwokuba ofunye islamic tujja kukola ssente zitaliiko magoba sooka osindika emitwalo 4 gwotalabyeko tomanyi wakolera mwawule wakati wa Salam Bank ne Islamic Banking kubanga abayita ba Islamic Banking bakwata obutambi bwaffe n'akayima mu kasozi even bakakozesa abayita basimanyi ba Islamic Banking ne bafirirako abantu ffe twogera ku Salamu mwawule Salamu Bank ntongole emanyikiddwa eri wali waggulu nga ku CPS genda wobuuze buli kimu bakubbe ng'okoze eki nirika kusindika simu sente ku simu tuuka ku banka obabuuze abo ffe betuwaako recommendation yaffe abasalamu
Abassalaamu Bank, so si bano ababeera ku mikutu ne babagera tuwola tukola mu Islamic banking ne babasindisa ssente ne muggulirawo akawunti ku social media, kumbe baki baffere. Ewo n'Obusiraamu bwatugamba ki? Obutalya ssente z'abantu mu mbeera ey'obuki, mu mbeera ey'obukuusa. Abantu boononye ssente z'abantu nga bazirya mu mbeera efaanaganako bwetu. Ensonga endala, adamu itilaafu amwaali nnansi. Sharia yateekawo ekkubo ery'okukuuma ssente obutoonoona ssente z'abantu. Abantu abamu boonoona ssente z'abannaabwe. Oli n'akoola obukadde 8 n'otandika kumusasula nga bw'oyagala. Bw'olaba essimu nga ziyitiridde n'ojjukira okusasula. Ate n'otazimuwa mbuliwo wabula n'omuwangayo E3 n'omuga wandiikanga kyenkuwa. Okwo kwonoona ssente. Kati Obusiraamu bwaziyiza ekkubo ly'okwonoona ssente z'abantu hifaadan ala almaal, tusobole okukuuma ssente zireme okugenda, naye ssente z'abantu zigendedde mu mabanja g'abantu ne babasasula nga bakola ki? Bwe baagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisi ya Abi Hurayra yagaa nti man akhadha amwaala nnaas, man akhadha amwaalu nnaas yuridu adaaha adda Allahu anhu. Omuntu ajja ku bantu ssente ne yeewola n'enniya ennungi, Allah amuteerawo amakubo agasasula. Naye waman akhadha amwaalu nnaas yuridu itlaafuha, ajja ku bantu ssente ng'enniya y'okusasula si gy'aliko, wabula ayagala kumala biki? Bizibu bye. Atlafahu Allah, Allah ayonoona obulamu bwe n'atamuteerawo makubo gasasula, n'awangalira mu kanyigo mu mabanja nga gamuli wano. Temwonoona ssente z'abantu mu mbeera yakubeewolako ne mutandika okubasasula nga bwe mwagala. Oli bw'aba yakuwola 5 gamuwe lumu 5, yakuwola bukadde muwe lumu obukadde. Ye tosasula muntu mu bitundutundu omwayo 3 omwayo 4, ssente ne zifa. Sanga oluusi oli ajje na mu dduuka kapito n'agikwatako. Aba Omusiraamu ankabiridde ekizibu, kamuyambe. Okusasula ne gabeera maki? Maziga. Naddala abantu balidde ssente z'abantu mu kubalimbalimba nti babatwala ebweru. Kugobera ku visa ensi gy'olagamu y'Abazungu, Bannayuganda abaliyo batono, oyo n'atuuka n'okusinga poloti ye n'akwata ssente n'aziwa omuntu amugobere ku visa. Bakulimba bakutwalawo eyo gye banaakusaliramu organizizo. Lutuuka ku airport oli n'akulaba nga ebibumba byo ensigo birimu akawumbi, nolandika okujjamu organize. Baleme bafferera mu bintu ebyo bwe bityo. Leka nnyo okunyumirwa bulamu bwakugenda bweru nti bantwala ebweru okyakyanke osinga ekyapa ogwe ku mabanja bakulyeko ki? Ssente. Gwe omuntu alina emiliyoni 8 wano oli mugagga, osobola okutandikawo small business. Niraba bw'ozitwalira omuntu ne yeeyanza n'aga sirabanga ono, olumala ozimuwa bwepaba akati ojja kuleetayo eza medication bakukebere bulungi balabe obuli mulamu. Abazungu bali baagala nnyo omuntu omulamu. Eddwaliro enjagala bakeberere mu miliyoni 2 nazo n'ozimusindikira naga nafunye omujega, afunye wajjo wateeka oluseke. Muleke kufuuka ATM z'abalala. Ntegerekisa ebyo n'Obusiraamu buteekawo amakubo ago kuziyiza ssente butazirya butazoonoona. Mu makubo amalala agoonoona ssente bye bigali. Oli okukwata ssente n'aziteeka mu bigali kuzoonoona. Alina ekibbo ateekamu ki? Ateekamu ssente ne bazimulyako nezoonooneka. Eyo yonna itilaafu lmaali, era Allah agenda zikubuuzaako kubanga emaali ya Allah. Kati okwonoona ssente ozitutte mbasamize, ozitadde mu bibbo kabibe by'abalongo oba ebigali, osuubira kuleeta mikisa, okwo kwonna kullu hadhihi itilaafaat, okwo kwonna kwonoona.
tusalu anika yawma alqiyama. Allah agenda kukubuuza ku kwonoona okwo ku lunaku lwa akhira. Ebyo byonna biyingira mu kwonoona ssente. Kati obusiraamu kyeva butugamba adamu itilaf amwalu nnansi, obutonoona ssente z'abaki. Abantu abamu bateekawo okutunda ensigo, ne bakuguza ensigo, buli nsigo $200, ne bagamba kakulira myezi 7, n'akuguza obuti obusigo bwa miliyoni nga 9, n'ogenda n'obusimba, n'agamba bw'omala obukuza ate nze mbukugulako $60,000. Kyokka yakuwa eddagala eribukola ki? Eribufuuyira. Kumba ate eddagala lyakuwadde erifuuyira bubutta busi. Ziri yazikubye omwenda, n'akuguza eddagala n'ofuuyira, kumba ate ofuuyira kutta. Tugu obuntu obutakula bwabaki? Sente ne zigenda. Bameka be baguziza ensigo? Simanyi eno y'ebijanjaalo, ebijanjaalo bino bibala nnyo, simanyi eno ya mwanyi, simanyi eno ya kiki, simanyi kano kiki. Project eno simanyi ya gundi. Kumba abantu babba bubbi. Ebyo byonna itilaafu. Ageno evudde mu bazungu, eno ekula mangu, n'agikuguza nno $1,000. Kyokka yalina eddagala mbu eribufuuyira, n'eddagala n'alikuguza n'otandika obufuuyira, kumba ate obufuuyira butava mu ttaka. Abantu batubbi, naddala bannayuganda batubbi ennyo, kuba twagala nnyo ebyamaki, ebyamangu, ebyobwereere, okubaza. Yagenda n'akulengeza abaana ono yagaggawala, kati ali Nairobi, alina ekizimbe. Akulaga ati omuntu ali Nairobi ng'ali kalina gw'otasobola nakwogera naye, n'akulaga vidiyo abagaggawadde. Akulugo n'ali Singapore, ali simanyi singaki, Singapore, naye n'amukulaga ku vidiyo gw'otasobola kwogera naye. Omulaba avuga emmotoka anyoola zino emmotoka ez'amaanyi. Omugabo omulaba ono yagaggawala, ali gindi. Abazze bagula ensigo zino, kumbe bakubba, ne bakubba obwongo, ne bakubba ssente, ne bakubba amagezi, n'ofuuka omuki omuntu ali awo. Ebyo byonna bino obusiraamu bubiteekawo kukuuma ki? Obutonoona ssente, omuntu asobole okukuuma emmaali. Ekkuba eddala arrahanu wa kitaabatu ddayini. Obusiraamu bwateekawo emisingo n'okuwandiika amabanja hifaadan ala almaal, tusobole okukuuma emmaali. Ku mulembe guno gwe tuliko generation eno, kola ebintu 3 ku buli muntu yenna gwowola ssente, osobole okukuuma ssente zo. Ekkuba erisookera ddala alikitaaba, kuwandiika nti nze gundi mpoze gundi. Ekkuba eryokubiri al ishihaadu, juliza, obeere okola ki? Okujuliza. Ekkuba eryokusatu arrahan, omusingo. Ku ebyo ebisatu bw'otabaako na kimu togenda kukuuma ssente. Eitha omuntu awandiike, ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu. Owoze munno ekiseera ekimanyikiddwa, wandiika, osobole okukuuma emmaali. Ekkuba eryokubiri kujuliza. Tosobodde kuwandiika, wabeerewo okujulira, nga gundi ajulira gundi yawoze gundi. Omuntu asobola okwegaana nti tomuwolanga ku ssente, neyegaana n'omuwendo, nakwegaanira ddala completely. Ani yaliwo? Nzikiriza kale okusasula ssente zo nga bw'ogambye $6,000,000, kasita ondeetera eyaliwo. Olaba wakwata akalipu ali nga nawe tomulina. Okujuliza. Ekkuba eryokusatu arrahan, omusingo. Asinga kino nkuwe kino. Wa idha kuntum fi safari falam tajidu katiban farihanu makbuda. Allah yayogera mu Qur'an. Nimba muli mu lugendo, mutambudde mugenze eyo Kyankwanze, Koboko,
yaga munaye mpeddemu naye mpolayo emiliyoni 2 Farihano Makbudha mugambe nti leeta omusingo iPhone eyo gireete mukwateko omugugu akole omusingo tumalaga wabuwi muntu okujjako zino bizinesi zitambula onaagula amasaati wali agula amakanzu muwanyisaganya muki mu dduuka leeta ebintu leeta wali onaagula wali onadda wali eyo tijaara eyo ey'obwangu naye omuntu gwowola ku mulembe guno oguweddemu imaani omuntu omuwola n'akubulookinga ku simu completely n'akubulookinga buli wonna n'ateekawo tokyasobola muwuliza ne bw'okyusa ennamba buli gy'ogira munaye nkujjukiza ku bbanja eyo nayo n'agibulookinga ne bw'omusindikira maama wo n'ayogerako naye n'amubulookinga ne bw'omusindikira omuwalimu ayogereko naye n'amubulookinga okukakasa nti yakukola ki yakumalayo tayagala kuumanya kale ebintu ebyo ebisatu sharia yabiteekawo okuteekawo omusingo si kwejalabya nakaluubiriza bantu kukuuma maaliyo erimu okgenda ttayo neteekawo okuwandiika kukuuma maali neteekawo okujuliza kukuuma ki kukuuma ssente ezo zonna amakubo sharia agateekawo okukuuma ssente ensonga endala almuhafadha ala al amwali almuntija okwekuumira ennyo ku maali ereeta amagoba mu makubo agakuuma ssente mu sharia almuhafadha ala al amwali almuntija okukola emaali ezaala amagoba ezaalukusa nga ki ng'obulunzi urudu tijara okusuubula ettaka okulima hadhihi al-amwali tusamma al-amwali al-muntija yemali okujesibako ezaala amagoba olaba nabbi bwagamba basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in yagantu wattakhidhu ganam mulunde embuzi fa inna fiha baraka kubanga mbulunzi mulimu emikisa ojjagula embuzi emwe ezaale mu mwaka ezaale emirundi emeka 2 hadhi amwal tusamma amwal muntija emali ezaala ente urudu tijara obusuubuzi obuleeta amagoba weesibe nnyo ku maali ezaalukusaamu ng'obulunzi ettaka akali kambabulireyo ensonga y'ettaka omuntu ne bw'alitunda ettaka lye buliiza nnyo Usaama ne bw'olitunda ettaka wadde otunzaawo kolodi Kampala n'otundawo obuwumbi 1000 ntegerekise togenda kufunamu nga gw'oguzizza gw'oguza yasinga okufuna okusinga gwe bawadde ki gwe bawadde ssente oli ne wanaakuwa obuwumbi 4 aguze yasinga okufunamu mu ttaka kivulaba weewuunya omuntu n'atunda ettaka lye mbw agenda kuwasa kuwasa ki omukazi agenda okuddukako myezi 3 poloti negenda ettaka lyo ligenze oyagala kusanyusa mubiri kyembagambe nti buli atunda ettaka gw'oliguzizza ne bw'olitunda ssente zenkana ziti gw'oguzizza yasinga okufunamu kati nze bwonguza ettaka nga lya $5,000,000 nenzikuwa gwomaze ekizibu si bwe kiri naye nze nsinza okufunamu gw'okoze ki kubanga nange nonde n'abanjagala olikola ki era sigenda litunda 5 kitegeeza nze ngenda okusinga okukola ki akati omuntu agenda neyeetundako ettaka n'agala nga atunze miliyoni nyingi naye mind you nti gw'oguzizza wadde gwe bakuwadde ssente oli alitutte yasinga okufunamu akati omuntu yeewuunyisa n'atunda ettaka lyalina awasa akola embaga n'atunda ettaka lyalina agende ku contract ey'emyaka emeka olutuuka eyo ku contract
n'abawalabu ne bamumma ssente ne bamutikka babadde banoonyanoonya abatalina biwandiiko ne bamugwako ne bamuteeka ku nnyonyi ng'ate teyeetegese paka Ntebe amaze omudipootinga kyokka ettaka yalikola ki yali ejjako oba ntegerekisa ettaka lirina value sheikh Allah okubanga mwe yatutonda fe ab'ebitiibwa abantu n'atutonda mu ttaka value ya ttaka okuba nti wetufa tuddizibwa mu ttaka value yaki ya ttaka lya bbeeyi okubanga ffenna tuli ku ttaka ku nsi kuno kalaye gwe n'oyagala olyejjeko woowe mu myezi ena ne bakunobako ne bakuleka mu bbanga bati kale al amwali al muntija tufeeyo nnyo okwettanira okuteekawo emaali ekola ki ezaala amaki amagoba njogedde ku bulunzi mwe muli obulimi tugenda netwogera ku bulimi oli naagaana nze nga nalima soogera ku kulima kuno nkwata omuyini tugera ku kulima okw'essente tunabaako byasiga n'asiga emmwanyi azisiga kuyiika n'asiga kasooli agenda kungula atunde kisoogerako akeera ku kidima aganzeseeka nalima nenfuna amabavu muno soogera kuggwe soogera kuggwe yogera ku bantu abamanyi ebikola ki ebireeta ssente n'ateeka mu bulimi ssente n'ateeka mu bulunzi ssente betemulaba abasajja bali betugamba nti balina ssente abo betuyita abanyankole abeera n'embuzi 100 n'ente 100 wallahi ne bagoba omwana n'atunda keegi n'asasulira omwana fiizi n'addayo ku ssomero kyokka ente n'ezaala kyokka ffe abalina 100 ku 100 ne bakugobera omwana wa siniya 4 Hassan noga kansaleka 25 kwa 3 n'okatunda n'okejjako ne kagenda kati ebireeta ssente ebyo sharia yabyogerako al amwali al muntija emaali ezaala olaba nabbi okufulumya hadisi eno n'aga nti wattakhidhu ghanam mulunde embuzi fa inna fiha baraka mukulunda mulimu emiki emikisa muteekeewo embuzi zirimu emikisa obulunzi nabbi yabwogerako kubanga embuzi ejja kuzaala n'endala ekole ki ezaale mwali muwuliddeko omwaka ogutuuse ne tugamba nti ensi ebuzeemu ennyama bantu nga basala mbuzi wano n'ente ku dhuhiya naye olowooza basalawo okka wano Uganda oba mu Kampala ensi yonna Makka bw'otuuka e Makka gye basalira abazze okulamaga oyinza okulowooza embuzi n'ente biweddeyo naye Japan basaze, mu America basaze, Nigeria basaze, Senegal basaze, e Kampala basaze, egundi basaze. Wali owuliddeko olunaku nti abantu tebakyalya nnyama yabula. Kiregeeza obulunzi bulimu ki? Kiregeeza obulunzi maali muntija ekola ki? Erimu baraka ate ezaaza amaki amagoba. Naye ate ffe maali etazaala amagoba ate gye twettanira. Oyina agenda mu betting n'agulira abasirikale emmotoka. Mutegedde okugulira abasirikale emmotoka? Ate zino eza takisi oba ogulidde basirikale oba ogulidde ki? Buli waajigira bw'ati oyagala ssente, buli waajigira bw'ati olina okuba ne ssente. Kubaba abasirikale Mungu yabakola ne bw'oba olina pameti ne waajigira bw'ati ng'osibye omusipi tabulako kyagyerondako. Bw'alaba alemereddwa nnyo nga n'emipiira kwegiri n'agamba waki tojooza geddugala tebabulako kye bakola ki? Basala ne ssente naga njagala ka mutwalo wakira kusaba amazzi
naga tuli ku mulimu gwa ggwanga kutulaba pamazi naye okwettanira emaali almuntija ekola ki ezaala mugitegedde emaali ezaala omuli obulunzi obulimi ettaka obwobutijaara ebyobuki ebyobusuubuzi musuubule ebyo byonna byonna obusuubuzi Allah aboogerako muki mu Qur'ani y'ekitiibwa ekirala hifaad ala almaali okuuma emaali bitahsinihi biddua ng'emaali yo gisabira ki edduwa kuuma emaali yo ng'ogisabira edduwa hajjako ssebo walawula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah kuuma emaali yo abantu abamu bamanyi nti okuuma emaali kugula kufuru ezikaaba nateekako security nateekako bakanyama naye ekkuba erisookera ddala mu kuuma emaali gy'olina Allah gyakuwadde duwa buli oyingira mu bizinesi yo hasani mu dduuka duwa olwaba Allah kyaga walawula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ekwe kuuma emaali n'edduwa gisabire Allah nkuumire emaali eno ma sha Allah la quwwata illa billah tula nabbi waga nti ma an'ama Allahu ala abdin Allah tasobola kuwa muddu kyengera min ni'mati mali namuwa emaali tuli fena au ahlin oba namuwa abantu baabaana ahlin min waladin amuwadde kyengera ky'abaana oba kyengera kya maali fayaqulu ma sha Allah la quwwata illa billah naga nti ma sha Allah la quwwata illa billah mukume emaali yammwe n'edduwa sheekh tolawo eki aya eri mu surati ki kahfi tugisoma buli lwakutaano musome ekyafaayo ekyo Allah amugamba singa wayingiranga mu maali anyumya ku musajja oli yamulabula ng'alaba emaali emweyagaza agirina amuga nti walawula dakhalta jannatak tuli fenna aya egamba eti walawula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah nabbi natuyigiriza n'edduwa endala allahumma inni a'udhu bika min alhadami tuli fenna Allah neewogoma gy'oli onkingirize okusaanawo walgharak n'emaali yange okukola ki okubeera nga ebbinkira awil harak oba okubeera nga emaali yange ekwata omuki omuliro allahumma inna a'udhu bika min ataraddi edduwa bwetyo bwetandika allahumma inna a'udhu bika min ataraddi walhadami walgharak walhariq eyo nabbi kusabira dduwa maali ntegerekisi obutakwatibwa muliro obutagwera mazzi otadde kontayina ku mmeeri yonna nekola ki otafunamu nebbinkira laga emmeeri bagikutte eyo yonna dduwa nabbi agitugiza allahumma inna a'udhu bika min ataraddi walhadami tuli fenna walgaraki wamadha walhariki edduwa eyo ndozi eri mu husni almuslim mweri mu kitabo muzijjumbire muzisome kale okukuuma emaali bitahsinihi ala dua ng'ogiteekako olukomera lwaki lw'edduwa tuli fenna obudde bugamba ki naaliyogedde ku bitwala ssente benja okutandikirako omulundi ogujja ebitwala ki ssente nga byo bizitwala butwazi nebitakulekera obudde bumpeddeko benja okutandikirako omulundi ogukola ki ogujja biidhinillah tutunuulire n'ebireeta ki ate n'ebireeta tuli ku makuba gakuuma ssente nga maliriza naye kamalirize n'ekkubo lino erisemberayo ddala alhufaadu ala almaali biadai lmawarith obusiraamu bwatulagira okukuuma emaali biadai lmawarith
nga tuwa abantu ebyobusika byabwe. Kitegeezo taatawo bwafa oba maamawo ne musikira emaali eyo ne mugigabana mu shariya nga shariya bwe yalagira, emaali eyo Allah agiteeka mu baraka. Omuntu asobola okugaggawala lwakufa kwa kitaawe kumulekera ki maali kasita bagigaba. Lwakuba ennaku zino tugenda okugaba emaali nga tusoose kweyuzaayuza kulwana, naye mu bimu ebikuuma ssente taata wammwe afudde okukuuma emaali eyo kugigaba mu byabusika. So seebeera aweewerera abaana bakyasoma, tulina abaana bamulekwa bakyali bato, tuligigaba nga bakoze eki? Era ekkubo terikuuma ssente. Emaali erina kugabibwa hifaad ala almaali bi adai almawarith. Tukuuma emaali mu shariya kugaba byabusika nga waliwo alese emaali. Buli we mugirekaawo neetuuma ne mudda mu nkaayana ne mudda mu kuweerera abaana, buli omu afune hakki ye muweerere. So si kulekaawo maali myaka n'emyaka, mugenda okugaba n'ekibanja nga abantu bakirimako dda ate kuyingiddeko ba squatters. Ezaali ke 15 batwalako 5, bantu bagenda balikola ki? Balyezza. Mugenda okutandika nti katugabe nga ne bannammwe abamu bafudde. Omuntu olwo muwa hakki ye ng'agisikidde esobolera ddala omugaggawaza, tagaggawala. Allah ateeka mu baraka. Emaali ya busika Allah yagamba egabibwa, alina ensonga Allah lwaki yagamba tugigabe. Naye abantu balekaawo emaali neeyonooneka, abaali badde bagisikira ne bafa, eyaali badde ennyingi egenda yeetoolako, eyaali badde ennyingi eyingidde n'emisango gya kkooti kubanga bawoza bakaayana. Ono si mwana wa taata, ate tugende ku DNA. Ono nnamwandu si mutuufu, ono n'agyezza n'agigira, kakkano ekoze eki? Eweddewo, tetugikuumye. Mu kkuba erikuuma ssente kugaba byabuki? Byabusika. Bwe mufiirwanga muzadde wammwe, emaali mugigabe kwe kugikuuma, so si kugitunulakaawo, kugirekaawo. Siraamu bwagamba gigaba, kale ate oli ayinza okulaba nti ate okugigaba kugisaanyaawo. Ono bwagifuna n'afuna hakki ye n'agikozesa, olwo kwe kuuma emaali okusinga lwekola ki? Lwebeeraawo negenda mu mukono gw'omuntu atya omu. Kale mukkirize biidhinillah, nkomaawo, saagala kusukkaawo ku bigambo bye mbabuulidde. Tuli ku musomo okukwatagana neki? N'ebyemaali n'ebyenfuna. Akale abamu bagenda ne bagamba seeka asomesa ebyemaali oba ye alina. Okubanga siina tekiŋŋaana kuba n'amagezi gagisomesa. Nyiza okuba sigiina naye nga nina amagezi agakubuulira. Ntegerese kubaira nkubuulira ebifa mu Kabuli sinnatuukayo, naye era okkiriza nti Kabuli gyeri. Akali n'ebino ebyemaali bwe mbyogerako, leka gante ayogera oyo ayina ssene mmeka. Nyiza okuba sirina naye nina amagezi agakola ki? Agakubiriza ogikuuma nga shariya bwekola ki? Bwegamba. Manyi abantu akugayiza omwo nagona atubuulira ebyessente alina mmeka. Sebo sirina naye amagezi ngakola ki? Ekirala kye bayita obugagga si bwa mpapula. Waliwo obugagga bw'amagezi, waliwo obugagga bw'omutima, waliwo obugagga bw'ekitiibwa, waliwo obugagga obw'obuvunaanyizibwa. Oyo bwonna bugagga. Leka kutunuulira bugagga bwaki? Waliwo obugagga nga Allah yabuteeka mu magezi ga muntu. Waliwo omuntu nga si mugagga naye nga abagagga bakeera ewuwe abawa amagezi. Tukoze tutya? Kati jo Imam Kyeyuna alina go yansindikidde awo, yabadde amusazeeko ku paalu bakayanira milioni 5. Aga mukubire gende waseeko abagire. Kati amagezi tugalina ssebo agasobola okutaggulula ebintu by'emiliyoni n'obuwumbi. Leka kutunuulira genoga mulunde bannaayi mulime.
olaba olima bulimi mukalimirawo katono n'olya emmere nga togula ninga ojjayo zewaali badde ogulamu emmere nozisavinga nezikola ebirala. Tuli ku mulembe nga olwaleero abaana okubaweerera si kiki si kyangu, masomero gali waggulu ssente, mwana bamukugobera naawe n'owulira nga otamiddwa okwetalako omwana mu kkubo aye tosobola kulya emmere n'ekukka nga bamusindisa ali waka. Yanze neewunya omuntu agamba nti osobola okulya emmere n'ekukka nga muwalawo bamugobye ali mmanju eyo ali mu kisenge bamugobye fiizi, wabula gwe oli mu kugula mmamba kugula nkoko njokye ng'omwana we atudde takola ki tasumayi. Tulina eŋŋombogombo ez'ekisirusiru nti nange kitange si yeyampeerera kati oba teyakuweera gweweerera omuki omwana asome. Mungu yalimanya muteerewo amaki makubo omukisa gusanga akoze eki gwe ebizibu byofunye mu butasoma beyogala n'omwana wasange olwo naye wootuuka ng'olaba obutasoma bwe bukukola ki bwe bukusumbwa bwe bukutawaanya. Waliwo omuntu gwolaba nga abakubanga yasoma n'ayongera ku magezi g'alina yali badde ate mo. Obutasoma buzibu kirwadde. Musome. Yagamba nti bajjajjaffe tebaasoma balya, naye baalya batya? Ataasoma talya, alya atya? Okusoma kyanjawulo, basiraamu temukizanyisa. Allah okusooka okussa aya eragira okusoma bwali bukulu bwa kusoma. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, kusoma. Nirikaga nti naffe bakitaffe tebaasoma naye baali bagagga mu nsi muno. Ebintu bigenda bikola ki? Gwe soma oyongereko amagezi g'ebiki g'ebirala. Naye wawula naye wootuuka n'olaba nga ekikusibye butasoma. Waliwo omuntu gw'olaba nga alina ebigambo ebirungi naye ng'abulamu obutasoma. N'oba omusajja ono abakubanga yasoma senga wa mugaso nnyo okusinga ate bwakola ki? Bale musome era muweerere abaana. Muleke kuzanyisa baana mboweerera mubbi, simanyi oweerera anakola muwino. Muweerere abeereyo n'oluzungu lwe naye nga gyali. Balimu obwa chairman mu katale kubanga yakola ki? Soma. Mwalaba omuvubuka eyasoma khutuba ekkata temwamulaba? Naye abakubanga teyasoma kaaka akatonotono akamusobozesa okusoma khutuba, naye abakubanga yasoma, abakubanga ddala yasoma. Oba ntegerekise oluza teyaliyiseewo. Abawalabu baali mugeebuga nti toddayo okukola emirimu gyonna, fuuka ki? Obutasoma ssebe waliwo we butuuka ne bukuluma. Ate buluma akuze wano ng'okyajeemajeema okyeyagalayagala okirabanga ekitalina maki, naye lwoli kulaba oti olirabanga bingi bikuyiseeko. Butakola ki? Musome, muweerere abaana basome. Weerera abaana bo basome, leka kubalekera nsi. Bw'ataasoma talya, ogenda ogeragera engerogero ezadiba n'engero ebazidiba. Kabaka alina nezeyadibya agolo terukyakola, naye mwate lwe mukyagera kubanga oyagala kwoyogoma butaweerera baana. Owooza kimu ataasoma talya, kale bw'oba oli otya? Ne baleeta omukyalo okumuwoowa ne bamugaa sayininga ku marriage certificate n'omukwano ne gufa nga tewategeera nsoma. Inaawandika ogunyukuta ogunene nakanjako n'awandiika eni eno n'ateekako akatono noga walosebe obutasoma we bulumira. Noteekawo ebipapula byesheekhe byewasomerako, omukyala n'abikumisa essigiri. Ande ndowooza mpapula fu kyokusomako nti bino biwandiiko bya mwami bye yasomerako. Usanga abisanguzza omwana nga toilet paper akigizeegize bwati.
bakuyise ku mulimu Usama okuwa kiliniki y'amaanyi ku Kampala Road ojjayo ebipapula nga yabyokya yabisanguza mwana anze nabirabaawo nendowooza ng'ozanyisa okusoma obeera wali ku airport bakuwa akapapula okukajjuza ovaawa gy'ova omazeeyo bbanga kibiri mu luzungu oli muyeekera oba toli muyeekera walwala waliwo obulwadde bebabuuza oba Ebola batera nnyo obubuuzi obadde osafaringa okuva mu Ebola wabula bagge olabye munno atiikinga naawe mbadde muyeekera ina Ebola ogenda okukawaayo ogirodde ebbali dako ebbali baga gundi tubadde naye mulayini nga tumulese nga tafuluma nimumulinda bamusibye obutasoma kibi temukuzanyisa bukuyambako kuyisa muki mu bulamu mu nsi okuba omuzuukufu naddala okusoma eddiini ya Allah n'okutegeera Allah bwe Qur'ani nebeera nga tosobola kugisoma ogikwata bukwasi kugyegomba nomala n'ogikiisinga bw'ataasoma talya mpeera zikuyitako owooza ataasoma talya okusoma eddiini kikulu nyina obeera ne Qur'ani ogitadde mu nnyumba eziringa decoration okubako nfuufu ate oyagala bakusomera edduwa abawalimu batudde mu Yaasiini gy'oyagala wabula gusirise bwoti olannamye n'okulannama naye basoma tobimanyi musomese abaana basomese eddiini yewasiyo yange gyembawadde subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh